Simbagala. Sagaba na mawulire n'abakowa. Nyina abala Baza let me tell you something. Fatukolere TVs. Tuwadde abantu interviews ku buli mukutu ku buli TV. Abantu abasinga batuzimbe menyi batuvugamu emmotoka. Nekya nnaku nyera kiruma. Okulaba ng'omuntu gobadde wa content aleeta omuntu ku page ye yemu n'akuvuma. Kyannaku. It's a pity. Kibi nnyo okutula n'omuntu n'avuma omuntu at least genda okatingemu ekyo kijemu keeko obuntu kegambye. Tekinnuma nnyo okulaba nga Kasuku atudde ku seti yemu n'abantu nga banvuma kuba nabo banoonya okumanyika. Kinnuma. N'otunuulya TV namba Kafuko twamuwa content okuva program yatandika ng'akyalina eri ku TV ndala which is ayimiriddewo ku nze. At least remember me. Ompeemu ka respect. One dolly got a story okunkubandeka. Ate batupangira ne story. Nze bampangako story yakana akalinga eminyira. Nenga Kafuka manye wange bawanga mumanyi bajje waka wange. Ewange mu nyumba bonna bana mawule basinga bajje wange ne bawane ku sente. Ne bawange bamumanyi. Lwaki oboyito omwana alinga eminyira onkube. Omanyi tuyina wounds. Ebiwundu like pain. Wounds. Pain. Ebiwundu by'omunda. Botajja kulaba. Biruma okusinga ebbali olaba wano. There are many people bafudde wounds. Wound pain. Ne mentally ne babeera nga you're psychologically affected. Kamagamba ekigambo kino. Nkimanyi kino kigenda baluma era bajja kuyomba. Nabadde mu kuzika wa gravity. Nakati bade njagala kufuga kuddayo musangayo. Naye TV jinza vuga encha. Kamala kwa program ya. Gravity mkwano gwange. Wrong time. Bonjogera ku bantu bagamba mbesi bako nzomu kubaita gravity. Nzomu kubaita Chris Evans. Nzomu kubaita King Sara. Abana bajjanga kugoberera abayimbi. Ne babasuula. Atabaina babeera atabaina basuula. Kanze by then nze kuva kutonga nno mokisa. Naberanga na promoter bagagga. Naberanga ne shows. King Sara bakamene bamuleta yajja n'abagoberera ne mutwale wa Didi. Na wemba ne show mutwa ne mugamba asooka kubanga nze bangulanga nnyo. Gravity namulabira ku Kenzo. N'ebiseera bimu tutuka ku show. N'atuuka nga obudde buyise nga fika yayimba ne Kenzo tugalewo. Nze nga kwata chance ani mugamba onayimbe. Nze ne ku Kenzo bwe nali era njagala bwe muli mujjako interview muli mubuuza. Nze Kenzo nga tebamwagala basamma nankanyimba kasasa bonna. Natuuka nga okumugamba mbadde ngenda kuyimba ennyimba njagala nyimbe bbiri ayimbe bbiri. Ne bagane mga kale kajja kusejja mbakinge at least ayimirie buyimirizaawo. Ne muwa offer nga sente ze banfuwa ze muwa. Natuuka n'okwagala ko musajja mukaga gwe nali saagala lwa Kenzo kwa tumanga Kenzo. Nga Kenzo alina okutambula atambuza bigere naye nga bwajja. Bwe banfuwa nga sente zonna zimuwa. Kati abasajja abantumanga balanga kalenza katonga nza abasajja bankwananganya tenze nkwani abasajja bagagga kuvadda. Bayingiriya bani abo. Kati yingiriya obukodyo. Ebera gubera mukisa gwa muntu. Yefeva yo muntu. Zane mikwano jango balaba bagagga. Network yo. Network ya. Bagagga nsibe na bantu baavu. Kati kuli Sevens yayimba Rihanna ngabane Siddi. Nenga abera kakati nemugamba notani kutamba nange bangula wojja abantu bakumanye. Sane ze banguze nja kuwa ngako naye uzanga wakati. Ngaite bamuguza tebamuyise. Oye full figure abantu batayagala kuogera. Ate abo babimanyi bye bimu kubituluma. Nete yali kola interview na kyogera. Obontegedde. Kale ebyo nebitulumira ne tuikola ki? Ne mubirekera Katonda. Nabadde nkolaga gravity. Nsoko kwebaza abamuzikiddeko bonna abamubereddewo. Ne nebaza n'aba pretendinze. Why? Gravity mu kwogera statement nakate kyankabi. Yagambye mama wange yankubira essimu. Nansaba 5 million azongere mu dduuka. Ne mugamba mama sirina sente. Ebivulu byonna byansaze. Ndi mu mabanja ne kaliya yennyini
eri mu kuzunga nana kugizaawo. Mama we n'amugamba nina kyensobola okukola, nina kyensobola okulwanako, kali esobola okuyimira kuba kimanyi kali yemuyimirizaawo. Abaana bangi babagamba nti banaku ewaabwe, abaana balina ebizibu, abaana balina ennaku yaabwe. Naye mwe muganya okutegeera omuntu. Omwana oyo yavaayo n'akabako nabagambe waffe nze nina emmotoka. Ye pillar of a family. Na guno guliko ekyo kigambo kimpumira mu matu. Tekisobola kunvaamu. Lwa nsonga ki? Mulaba abaana nga bateekeza sso olugogo eyo zibasa ne basigala ne mabanja. Tomanyi muntu asitandinga sso olugogo. Mulaba abantu mu sso nga walabe yashiba. Naye ogenda ku akawunti n'omubuuza. Nga tekuli yagadde kukimekinga kusanyusa abantu be. Kubanga wali expensive. Sigambe nti siba we yali. Naye mbagereza. Mu byonna njagala kukulaga ki? Mu byonna kyenjagala okugamba gulavite mwenna abasinga bamukuba ng'ataddeyo show. Ne mweta upcoming omuyimbi alemera mu bwapukami eyakona eyagaana ne mumutuga ku gulavite ne mumukuba ne bamwogerako ebigambo ne bamuvumye nga batunula ng'enkima. Bakoze ate mugenda okuzikozi obadde towanjaga mama nge tonjagaddeko nga mama wange waali tompagiranga kumufuwa ngononako ki kufiirwa kibeera kirala kirala kwani bina sikulumbangako sikozesanga loosi yonna bw'ofa nja kujja nkuzikireko bina kozeseza loosi mbadde nkutokyalinga ofiiriddwa nja kubeerayo waka nnumwe naye sijja kujja byanjawulo pretense n'okupretendinga n'okunoonya sympathies mu byawule. Abantu bangi tebatwagala batuvuma mu public mu nkukutu batunoonya nyamba ontuse wagundi mu public anvuma buli lunaku oba onjagaza ki leave me. Abantu boogedde nze natuukako nayimukako ekiro ntuga omwana wange afe. Yes neebaza Katonda gw'ensina ne bba wange kubanga musajja nengamba kaizi ne kafuka babagala mwana ono kamujjewo ne kakalaamu nze sirisonyiwa kakalaamu mpaka lwendigende magombe nawe ne musanku munango gweyingira gundi yingira gayena kakalaamu ya branding omwana oyo ne kaizi ne kafuko kyovolaba nabasabira Katonda bansasulidde buli omu ampani kafuko atambulira mu byuma ata naba Katonda gwensinza munene bana ensi yabalema neje bali bubi Katonda panishinga ebigambo waliwo obutwa nkugambye ki inside wounds ezibera muda inside wound. Came and said sorry, would you forgive them? I can't. I never. I'm a mulokole but I never. Ekyo Katonda akimanyi nakola endagaano naye n'akakalenzi akagamba nti kannebakako ensi ne bwerikyuka netuuka ku nkoona ne bwerevuunika nga Katonda Yesu yazikisa Sodoma and Gomora n'ekibatu ne bwalijja nga agenda gifuula mu musonyiwe baligifuula never. Tomanyi kyekitegeeza kwogera ku muntu kigambo kitali kituufu. Naye ne mukwano gwange Amelia n'aŋŋamba nti omuntu okuwaayiriza omuntu okusalako ekigambo n'okulimbira kyekisinga okuluma. Ne mugamba okusalako ekigambo n'okuvuma byanjawulo. Ne mugamba omuntu akuvuma waguma nti olinga embwa nga tolimbwa. Naye omuntu akeera ku makya bina bayibe n'akola sitole. Omuntu akola sitole n'akakasa ensi nti ye kyekituufu n'alaga n'obukakafu. Kati singa obukakafu livaayo ng'omusajja oyo teyebaka ku mwana ensi mugenda gigamba ki? Abaana ab'omusajja oyo omukazi bamwina mwange genda bagamba ki? Singa ensi erikyuka Allah w'ekitiibwa n'alaga nti omusajja oyo teyakwata mwana oba tamukozesangako. Buli yayogera n'awandiika. Buli yawandiika agenda kugamba kyensi. Tunulya Kalibala life gyayitamu kati ate n'okutambula mu bantu. Uncle John Segawa yankubidde tulase kaliya tutandikirewa yabikola n'akaaba amaziga n'akola ate ensi n'ekwatibwa sympathy.
ogenda kola ki It trended for quite a... In fact, it's still the whole world omusajja osinga ateekebwa kalabba nga talina kyeyakola guno omusango guli the whole world n'omulamuzi agulimu tamanyi kyawulira singa bukyenkya nga teyakozesa mwana oyo abakazi abasinga bakutta abaana babafudde bizinesi omukazi agamba omwana we oyo omusajja mwetege mubeereko nga maama wo yakutuma. That's life. Tuyina obuzibu tewakyali bantu boogera bintu bitwogera tewakyali bantu boogera mazima ne gwosubiramu amazima tagayina tetukyalina bantu bakulu betuwulira byama tetukyalina basenga bonna mu balaba bawulu tebafumbirwangako bale mu bufumbo beba motivational speaker ba Uganda oli yayita Nalongo tazaalanga wadde ensowera ebbiri talina na musajja nejaza atamanyiyo omwana omuyaka mu abasajja 8 yayita motivational speaker yabulira abafumbo agenda bagamba kibakole ki mbulya motivational speaker gwomanyi nga ayina amaka gatudde ayogera ku bufumbo abulya senga bwa Uganda mumpe wano mu kamera mwogere wadde akuba freedom star najijuza akubane lugogo mwogere awo nga ayina omusajja senga nantume ani boogere wano senga mida mwogere mbulya bbawe beba motivational speaker ba Uganda bana mutya kwogera Bible egamba ne wabera ku mazima ngogaliko obera muwanguzi wesigame ku kigambo kya Katonda wesigame ku Bible buli obera ne Katonda omulamu kera ku makyo musabe ekiro musabe mutuntu musabe mugamba akulage ku bolo yino kwata mugambe yababera ya guidance wo akulemberenga Katonda mu muchayi Katonda mu muchayi abakulembeza temubagala muli ku sitani church temuzigendamu ensozo zonna 3 muziri bali ne president w'eggwanga alimu omukisa omuvuma tomwagala omukisa ogenda gujjawa abana badduse mu families maka osanga omwana omungo oyo mubuze wabwe mubuze wamwewa ali omu Aron mu Kampala agenda kuwasiza muwala abana banjula basenga abana banjula basenga nga baguze bagule tato omuto mugule bwe banjula bapangisa opangisa ewammwe ne wabanga ennyumba ya sanja yewammwe twala omusajja ewammwe ofuna omukisa gwe waka basenga mugula bagule abako mugula mupangisa apangise mwagala banyirira basaza obulevu ebintu mubijja ku maduuka ne mubizaayo bifuluma wati mu lujja emmotoka ng'epakinze eri wali kyebayisaawo kyekigenda ku mmotoka kyebayisaawo kidda ku mmotoka ente 10 zidda ku mmotoka entebe zajjajja mbu wafumbirwa pretense competition nze nalabako competition mu baana ba Ebonies nali nfudde wasookawo competition y'emmotoka oli n'agenda ne ku musajja gwatasuubirwa mmotoka ne beeyazika ze bavugamu waliwo competition y'okuzaala ne bazaala ne basajja batamanyi mukama nsase Mr. Katane tansiba naye nakirabako kubanga mikwano gyange abasinga obungi ne mu industry yaffe ya music nkirabyeko oli Lema avuga mmotoka ki nina okulwana gundi avuga gwe Lema emikisa gyalina gy'oyina byakola byokola enfuna ye gy'ofuna ebizibu bina byayina competition teri kyabulabe mu bulamu nga competition tokolanga competition eri healthy eri okay naye tewaliwo eridde tokolanga competition mu bulamu gwe you are you bagamba competition mu business eri healthy wakoleko competition gwe kale we competing gwe ogamba bulamu wange nina okubukola mu competition nina okukyusa ennyambala asanyumye akaviri wekoleko competition werabe ng'onyirira weyagale skin ogirabe nga wekoleko competition kana akazi ko tekakoze nnyo to be a better person every other day buli lwenzuukuka exactly wekoleko competition lwaki okola ya fulufigo manyi kyempitamu kyenfuna kyofuna omanyi nkola ki ndiwo ntya ani andiisa ani asasulira Joshua jensula twalagana ki lwaki ondowoozaako
lwaki onfiirako gye batuziika gye banziika lwaki onfiirako nze ndabyeko abantu bangi nga bagamba mbusiziika be naziika nga temwaboogera nze naziika wano mu industry music wala nsika kuziika nafiira mama wange yali awo Kiruddu baabika omuntu gwe nasooka okubikira yali Bobi Wine kuba ye mukwano gwange enfanfe by then nziika wali Kakiri amafuta ga mitwalo 2 n'ekitundu gakutwala nga kuzza tewali muyimbi yanziikirako nze naziika ani yaziika simu wa Eagles Production ani yaziika omwana wa Morin Nantume ani yaziika wa Silver Kyagulanyi ani yaziika ewa batu abakaziika emirundi emeka ewa basebata muzayise batu abakaziika emirundi emeka omwana era kwendo ngani ya muzika mwana natandise okumenya abantu bennakaziika mu industry ya music nalaba bagamba bale ufika tazika olana yazisi naziike waba AK47 nga buli mwaka tugenda ne wa AK47 njagala obuzo mfuka gwa Takabalasi obuze Eva Namulondo twagenda nga ba AK buli mwaka nagenda ne Range Rover ne yefuule mirundi eji twakuba kajja kakato nakasembayo nga mmotoka tandise okwaka omuliro ne tuvaamu batwala malero tewali yankubira simu kumbuuza nga n'abantu bange tebamanyi gye ndi naye n'abaali batuvaako emabega tewali yankubira simu tewali yanoonyako mu ddwaliro tewali yandambulako twazika Wamoze Radio baakuba abantu ne bajjamu n'amaaso balaba nakati balema Wamoze Radio wali nakati abamu balema abala tebalaba ebyo nga tebabyogera ani yali anzikiddeko babuuze ani yali anzikiddeko nkuzikirako oli kijendi oli ani wange enkolagana yange naawe siri kirerese siri after mirambo ate mulondi kirerese obadde okimanyi nti waliwo abantu babeera mu akedi ne babika omuntu n'abukira basi yameka meka tugende wa Butambala natuka nokaba bannanga omusajja nnumye omusajja oyo ng'omufu mukazi amulondi kirerese ng'omufu mukazi beba bawulya badde bagoberera ne matoka nezibwa nabo bagenda okuziika ne batuuka eri ne balindika kubeera nga bali akali ne bakanoonya ngambizi batutte lugambo nakwekwana lwe batutte okuziika tebagenza kuziika mufu bagenze kulya mbizi nga buli mufu yalina oziika kulya mbizi kumukwana kufuna basajja bibozibozi bya kisirusiru kutula ku gundi kyamuto okuziika nze I'm not silly part of those idiots. Oh. Oli kikyendi walonzikiddeko conversation yange naawe eriki nakomadde okwogera naawe onneesirako nfiirako babuuze just please wake up and open your mind. Please wake up and open your mind musobole okutegeera bwe mba siri part of you conversation yange naawe eri kiki tonzungirako. Please put a respect on my name. I'm not a friend of you, siri close with you. I'm not kirelese siri president w'abafu kino genda buli wamu nkole conversation njogere. Yes.